Kadaama TV Bakadaama ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera ku nnyonyi eno eya 28 eyazze eggulo mu Uganda ng'erina bakadaama 300 Bakadaama ne Bassekadaama 382. Ennyonyi eno bagamba baadde tebagimanyi beeregisterinze ne baadde tebafiiriddwako kati bavuddeyo ne bannyonnyola kiki bo kye bawulira ku nnyonyi eno eyazze nga tebamanyi. Ne embassy nebeera nga kuba embassy egamba bo bagamba nti embassy egamba nti yagamba ekintu kino ekya repatriation egenda kibeera nga ekikola mu bwerufu kati baagala kumanya obwerufu obwabaddewo ku bano abaakomyewo 28 382 then n'obwenkanya obwo babukomparinge n'abaregisteringa ne babeera nga bakomawo nnyonyi ne bagamba nti ejjudde y'abaana 180. So katuwulire endowooza z'Abakadaama bano engeri bo ekintu kino gye bakitunuuliramu. Halo Nyabuli, Kadaama TV. Gyebaliko ssebuna ebigambo otya kati olaba kyoyogera kituufu. Ennyonyi eyo yagenze jjo nga 28 ennyonyi eyo yatutebaani abaana 300 mu nnyonyi emu bonna 300 naye nga kigambe wabadde ku recruitment simanya centers buzi office kwe babadde okiwulira kati ennyonyi tebaagiranga aba office ne embassy tebbo bakwatagana na office bazzeeyo abo bokka bali ku zi office fe tebaatugamba bali mu biyumba naye mazima alaba abaana abali ku zi office fine embeera mbi naye abamu balemererwa n'okukola emyaka ebiri tebaagimalaako mu biyumba ne fe abali eno n'okola emyaka 2 omubiri gwonna gukuluma wamalako dda contract oli mu kiyumba oyagala kudda wammwe kiki lwaki tebatubalirira. Olaba nze nagamba Mr. Kadaama ensonga zino zirabika ziyamba abo bokka abantu kati ennyonyi gye wagambye nti ejjudde olowooza abaana bameka abagenda okugenderamu nga babadde mu biyumba era abamu babadde ku zi woofiisi abasinga obungi kati abaana 300 bonna babadde ku zi woofiisi tebaagiranga lwaki kubanga tebaayagala ffe ab'omu biyumba naffe tugendereko okitegeera kati babanga abagamba Mr. Kadaama nti naffe tuveemu mu biyumba tugende ku woofiisi kubanga ndowooza wekijja okukola bwe tubeerawo awo engeri gye babeera nga tebalina na mmere yakutuliisa ate nga naffe tulaga tetugenda kuddamu kukola twagala kudda waka oba oli awo baba bajja tutuuka essaawa batwenyuwe naffe basobole okuleeta ennyonyi etutike tuddeeka kubanga kati tukole kimazima lwaki tebakola bintu bya nsonga eby'amazima lwaki kakati ndowooza naffe tandike genda ku woofiisi kuba ate abali ku woofiisi ye baligestalinga ekyo badde okimanyi abali ku woofiisi kyova olaba ffe abali eno mu biyumba newe weefubako ogamba woofiisi ekuligestalinga tekkiriza olw'ensonga bakyalina abaana bangi ku zi woofiisi kyokka naffe tuli eno tuli mu mbeera mbi twagala kudda waka kati obanga byebyo anti 300 bavuddewo kati eryo eddibu ddene kati naffe 300 bwe tunaava eno mu biyumba ne tuddawo ku woofiisi osanga banaaleeta ennyonyi endala neetutikera 300 ne tugenda ndowooza eyo sisitimu yeenaakola mukwano kati baagala tukole ttya ssebo baagala tukole ttya naffe tuve mu biyumba tugende ku woofiisi si bwe kiri engeri gye bali nti baba batuvunaanyizibwako n'okulya na buli kimu bajja kulemererwa engeri n'okuba nga tebakyakola kati kye banaakola naffe banaatuleeterawo ennyonyi oba yakyama batutikke tulyoke tuddeeka batwale 300 abwe tuvaawo ku woofiisi n'abalala baddukayo mu biyumba baddeyo ku woofiisi nabo babatikke babazzeeyo eka bwe babanga ebyo bye baagala abaana abeewandiisa bangi omwana n'akugana neewandiisa dda neewandiisa emirundi emeka naye nga tewali ripulayi yonna ennyonyi baba baakagiranga bwe bati mu nnaku nga 2 ng'ennyonyi ejjudde mu nnaku nga mmeka ng'ennyonyi ejjudde lwaki tebatubalira lwaki tebatubala nti naffe tuli bantu tukoowa ekya Mr. Kadaama olaba kati ennyonyi gye bagamba ennaku z'omwezi nga 9 tutuno tukyali mu gwa 7 bagamba yajjudde abaana abagijjuziza bavuddewa abaana abali mu biyumba bamalako dda contract embeera mbi naye woofiisi baligestalinga abo bokka be balina ku zi kampani zaabwe olw'okuba balaba nti tebakyalina kye babaliisa okitegeera tebakyalina kye babaliisa ate nga n'abaana nabo beekyanze tebakyagala kudda mu biyumba baagala kudda waka kati abaana abajjuziza ennyonyi nga n'ennaku z'omwezi tezinnatuuka ekyabulayo wiiki nnamba mazima babeera bavuddewa lwaki ffe tebatufaako olaba bwe njogera ne woofiisi yange ey'e Uganda baŋŋamba ŋŋende ku woofiisi ekirala ne baŋŋamba nti woofiisi ezeeno zino ezitwalako ne Saudi be bafulumya lisiti y'abaana abalina okuddayo e Uganda be bafulumya lisiti be baba ne lisiti kubanga yo embassy bagamba muteeketeeka abaana biki ne babateerawo ennyonyi
woofiisi yefulumya lisiti y'abaana bagenda okukola ki okugenda kati ffe tuli eno mu biyumba bakazi batumbu tuwoza ebisawo banaabigula bagenda kubigula ddi tuli eno mbu tweregisitalinga omwana agamba yeregisitalinze emyezi ng'ebiri emabega naye nga kati abamu babasindikidde baabo email naye bagenza okubukinga ng'ennyonyi ejjudde abajjuziza bali luddawa abaana abali ku kale ffe tuli basanyufu nti kubanga bo nabo bannayuganda bannaffe ate nabo embeera gye balimu mbi baddeyo ewaka tewali buzibu era ffe tukibaliza Katonda naye woofiisi batuyambe naffe abali mu biyumba twagala kgenda waka bwe kibanga nti okugenda eka tujja sooka naffe tugende tubeere ku woofiisi oba kye baagala batuuke nga tebakyalina kye batuliisa balyoke batutike batuzeeyo ewaka kye baagala ekyo kubanga ffe tuba tetubamenye babbosi baffe bali lwedde okututwala mu malwaliro okutucekinga bali lwedde okusasula eya tiketi okitegeera lwaki babeera naffe tebatufaako bagambe babbosi baffe nti ennyonyi yino yazze era ebyo ebya registration temulina makulu kuba kati abantu bangi nnyo aberegisteringa mitwalo ng'emeka naye balowooza bameka abagenda omuntu nagaa yeregisteringa dda omulala n'agamba yeregisteringa emirundi ng'ena naye nga tewali kikiriwo abalala babadde bagenda booking eya tiketi bw'ennyonyi yajjudde dda okitegedde ate tuli wano mbw ate eggulo waliwo ennyonyi eyatute bannayuganda 300 mu Uganda bavudde wano e Saudi Arabia kati ffenna tetubitegeera twategedde yatuuse dda so aba woofiisi bakole ebintu ebiri feya oba baagala kale naffe tugende ku woofiisi basooke babulwe kye batuliza balyoke batutiketudde Uganda ndowooza kye tunaakola kati baagala tubakolere ki Mwami Kadaama embasi ebintu byekola erinanga kwegamba oba ye yateesa ne gavumenti nti balina ssente ze bafunako ez'enjawulo eziri awo olw'ensonga ennyonyi yatambula twali tumanyi ennyonyi yegenda ogenda nga 22 kati ate jjo yatuuse ennyonyi ku 28 bannange aba ebintu ogera n'obitunuulira ne bikulema ebintu ebimu tebabiranga era tebabyogerako beesirikira ne bakola ebyabwe kyokka oluvaawo abaana bwe bakola kompuleyini ne baddaawo ne beekalakaasa abaana baali batuufu abagenda abaalemera ku gundi abaalemera ebweru wa kampani baali batuufu kuba abaana bategee ebintu bye balimu bali mu bulumi naye ate kati n'olaba ng'ennyonyi ezimu zigenda mu masirika gennyini gali agaalagirwa nti leero tuli mu masirika abaana ne batamanya abo baavuddewa kati n'abamu balina okwebuuza beewomaani oba si beewomaani nanaffe abeewomaani tetunnaba kitegeeza n'abeewomaani eriyo ennyonyi ejja okugenda nga tetumanyi oba batugambe nti ebadde genda nga ennaku z'omwezi 9 baagyongezaayo olw'ensonga eno n'eno n'eno nga balina bye baatutte kati ate batandise natufoosinga tubeeko nga tusasula tube nga tulaga zihoteeri ezo ezigenda okuba nga zikola ki ezigenda okuba nga zitukakatako we tugenda okubeera kuba kati bw'otafuna ka lisiiti ako kaweereza ku embasi kitegeeza nti gwe nnyonyi teekutwale batufubye otutulugunya balinga batusibye emiguwa mu bulago tutuusiza amaloboozi gaffe eri embasi byekola tebiri mu makulu n'empisa embi ne bwe baweereza meseji tebaziddamu ng'otayipinga ne bw'okuba tebakwata kale ne bw'okola ote n'obeera okungulaajana kale mbu omuddugavu munno akusanga ne ku kkubo nga bakutuga n'akuyitako ne bwadde eri ng'agamba nti tuli beerufu mu buli kimu kye tukola. Mr. Kadaama TV ebintu bino byo byabuzeemu obulambulukufu kubanze nakafuna abaana nga 8 abaŋŋamba nti tuli Uganda ate nga twabadde nabo eno naye ne neebuuza bayiseewa kuba abaana abamu baŋŋambye n'okungamba nti ffe twabuukinga tiketi ne tutambulirawo tetwaligestalinga ku embasi era ne baŋŋamba nti mu ebintu bya embasi bye mulimu embasi eyina abantu baayo beekola ki beetambuza baba balina ekibalo kyabwe omulala n'aŋŋamba nti nti nze we naabanga byakuntawanya nayita Kenya nenninya we navaamu ekusaawa e Nairobi nenninya baasi n'ensuula ebuusiya wali nenninya paka Kampala kati abantu ba gavumenti ekyo ekintu kyekimu ekibalemye okumanya nti tugumiikiriza ate tugenda kutandika okukola ebintu bye bataagala bwe muba mutaddewo nti oba 9 ennyonyi muziweereze nga 3 abeewandiisiza basobole okutambula baddidde ekintu ekyobusiru ekisembayo abantu 8 egiri eno mutwagalako abantu 180
kyokka 28 eyo deeti tebajoogeranga nako abaana bayitirivu abakomyewo jjo eggulo 28 abaana bakomyewo ne bayingira e Uganda. Kati ate ffe abamaze n'okugestalinga abamaze n'okubeera nga tuli ku process ebookinga ticket ebintu byonna tubigumidde nti ate ennyonyi yajjudde. Kati bannaye ebintu by'abantu abo mbutufu batukola tetubitegeera. Tujja kutandika okukola ensobi batandika okugamba nti biki lwaki tebalambuluka embasi yagaana otufaako lubereberye essaawa eno yayingira mu kintu mbumala kwewandiisa then tulyoke tuku update obakubira essimu n'omala wiiki nnamba nga tebakuddangamu ku bantu abali ku embasi abavunaanyizibwako omulimu guno nga tebakuddangamu. Embasi terina kyeyambye baana Mr. Kadaama TV abantu batandika dde okukomawo era nga babayisa mu nkukutu bwe batyo abantu baabwe bwe bamanyi nti bo babamanyi tewali abakwatako. Kuba nze njijukira bulungi nnyo bwe twali tujja mu maanyi abamu baatukukusa itusoke naye nga tuyita Kenya nga gavumenti ekola ki ekimanyi. N'essaawa ya leero abaana kyemmanyi nti bakomawo abamu ne bayita e Tanzania abalala ne bayita e Kenya. So lwaki tebatuula ku mmeeza emu ne basalawo nti omuntu asobola okusasula tiketi ayite mu bulambulukufu kubanga abantu abamu tetwamanyira bintu bya kukuta ayite mu bulambulukufu addeyo. Essaawa eno twabanyonyola tetuyina mirimu naye embasi yesinza otumenya ate yemu yeevaayo. Kati olaba akatambi akabaana ke baatambuza in fact abaana baali batuufu. Kampani olwaleero mugamba nti obulwadde bungi ate oŋŋamba mbu bagambye mbu bakusifutinge mu gundi mu accommodation endala ne mugaana. Lwaki accommodation eyo gye mutugiramu nga temumaze natukebera? Omuntu yenna ategeera osobola okufuna ekibuuzo ekyo ne weebuuza nti kati nze onteeka mu house endala omanyi ki nti oba waliyo obulwadde nga ate wano wembadde tewabadde. Mbu twabanyonyola simanya kampani embasi ne bw'ogikubira essimu tesobola kukuyamba era nze omusajja oyo wa embasi oyo Ismail Yasin mbakubanga in fact nali ndi mu Saudi omuntu osobola omutuukira n'omugamba abantu abatudde obutuzi mu office balinze bulinzi ssente naye teri kyatuggyeko waya tuyise emitendera mingi. Naffe tugamba at least katugende ewaffe nga mwenda nti ate abantu 180 baawedde nayo ku nnyonyi ezitambula buli lunaku ne zidde Uganda. Abaana essaawa zino gye bali mu biyumba nga bakolera bitole bya mmere ekyo gavumenti erina okukirowoozaako. Abaana gye bali bagenda kusigala mu biyumba nga bakolera ebitole by'emmere bwe bataalangirire abaana bagenda kukolera ebitole by'emmere oli amugambye nti ati munnange sirina ssente zikuzaayo ne gavumenti yo tefuddeyo okutwala okiwulidde beerawo omukolere kubanga ofuna ekyokulya n'ew'okusula omwana abulireyo bw'atyo kakananga n'essimu bagimuggyeko nga takyasobola kulabika. So singa bayogera omwana oyo asobola okugamuka mwana mugaa nti nkubuulire entambula weeri ey'obwereere ntwala ŋŋende batuyambe buyambi babuulire abaana bakolera ebitole by'emmere kati bintu ki bino biweza n'obulira nga n'engalo zikubabuukira zonna zisusumbuka sige mazzi agookya kati engalo zonna ne zikususumbuka babuulire abaana ekituufu badde ewaka.